I forgave whoever has wronged me. I sought forgiveness from whoever felt that I could have wronged that person in one way or the other. I said, please forgive me. And I meant it. But what I am sure of, there will not be very many of them, because I tried my best to continue with the human spirit, that we are all human beings. There is no need going viciously against another person. Tegakyali mawulire, tewakyali kulonzalonza yadde okubaako ky'obuusabuusa nti Speaker wa Parliament Jacob Oulanya mufu kitalo. Twagala okusaasira abantu abava mu bitundu bya Acholi bafiirwa Paul Lokech gye buvuddeko n'abalala abazze nga bafa mu bitundu bye. I have walked the journey with that boy, that brother of mine, that friend of mine, and that boss of mine. I was thrown in an ocean where I didn't know how to swim. The first thing Jacob called me was, can you chair that session tomorrow of approving the Vice President and the Prime Minister? I told him I have no choice. I had to maneuver to approve Robina and Jessica. From nowhere, he kept on phone asking me, have you managed? I said, I've managed. He said, God is good. We should never leave a virtue. I had never chaired a house, but I have chaired a house from May to the last, up to 15th. 74 sessions. But I did not at any one time get annoyed and say maybe I am overworked. My interest is Jacob okay. I would talk to Jacob morning, afternoon, evening, and ask him, Jacob, fine. The day when we were traveling to Seattle, I had a choice to make. Immediately we reached Dubai. I get a call from the university that my son got an emergency and needed an operation. I told Dr. Chen, for Jacob, let the boy take care of himself. I called Dr. Andrew, the husband to Dr. Chen, and told Dr. Andrew, be in touch with my son. As for me, I'm for Jacob. I abandoned my son for Jacob. Okusinzira ku ssemateeka w'eggwanga yakolebwa mu mwaka gw'olukumi ssemateeka ennyingo 82 sub clause 4 yogera negamba nti no business be transacted in parliament other than an election to the office of speaker at any time that office is vacant. Tewaliwo mirimo gyonna gigenda maaso mu parliament ng'ekifo ky'obwa speaker kikalu. Kitegeeza mu bwangu obw'ekitalo wano tewali ssemateeka w'eggwanga talina budde bwa simba nti wakati w'essaawa 24 oba olunaku lumu oba wiiki nkulaba nti tunaalonda speaker, but ssemateeka akirambika nti teri business yonna ejja kutanga emirimu gya parliament yonna giyimirira speaker. Era nkulayira amazima ga Katonda kijja kuba kya bwewussa nnyo okuzza omubiri gwa Jacob Oulanya omugenzi kati nga tewali speaker amwaniriza, kubanga n'ebiteeso byonna eby'okumuziika byonna birina okuyita mu parliament butereevu. Kati kitegeeza beetaaga speaker mu bwangu. Nkwagadde otagaddde ssemateeka yabagibwa mu 1995 nkwagadde. Kitegeeza wano tusuubira okulaba Ssaabalamuzi Alphonse Owinyidolo nga ataddewo omukono n'okuwa mu mutwe mu nteekateeka zino ez'okulonda. Omuntu gwe bayita speaker akwata kifo kya kusatu mu bantu abanene mu ggwanga batwala eggwanga. Ng'ogyeko president n'oleeta Ssaabalamuzi oleeta speaker wa parliament, oluvannyuma n'olyoka oleeta omuduumizi w'amagye bajja eno. Naye abantu abakulu abasatu abo nga bw'owulira nti tulina amasiga asatu okutuula eggwanga, president egguga executive netuba ne judiciary Ssaabalamuzi eri ne parliament nga speaker. Kati amasiga essiga eryokusatu Uganda kwetuula erimu lyaseeseetuse wakati wano ensi okubanga eyimiridde twetaaga speaker. Bwetyo ssemateeka bw'ekirambulula ate waliwo kyendaba
kati bwe mbambadde deputy speaker nga Bwenda Bamongi nsobola okulekulira ku bwa deputy nenesimba muterevu amateeka kugaana era mukyala Amongi kati waddembe okulekulira ekifo ky'obwa deputy okulekulira najja n'avuganya ku bwa speaker waba banajja okuvuganya ku bwa speaker NRM yali wakati yeetala okuleeta erinnya eddala mu bwangu ku bwa speaker baana agenda kubeera ani kati okusinziira ku kiwugulu kyange okubanga kinsakirayo kinsakidde nga aga ssemateeka ndowooza tumaze ogataganjula ssemateeka ku kya speaker bayogera atyo singa kisigala kikalu kyekimu ne kuba president ennyingo 19 ekirambika bulungi nayo n'ekinoganya negamba this article provides that in the event an incumbent president dies, resigns or is removed, the vice president shall assume office of the president until fresh election is ahead. Kitegeza nti singa president alikulira oba afa singa president agwe eddalu n'atabuka butabusinto eddalu kinene ate kati buli kimu kisoboka ate okufuula kati kale singa afa kyekitono kati laba bwakanula amaaso ng'ekiwuugulu tobika vice president yaba alina okujja paka tulabira waawo Jessica Lupo kyekibadde mu ggwanga lya Tanzania leero omukyala yaliyo Samia Suluhu ti constitution yali ekikola bwetyo naye waffe wano ekikola bweyogera yes eri ali nnyingo 86 mu ggwanga lya Tanzania mu ssemateeka waabwe wano waffe eri 19 singa omukulu agiramu n'agira nga Jessica Lupo akigiramu nga bwalinda gwakwasa akati kati abanuupu balina omukisa okuleeta erinnya ku bwa speaker tolaba kuba kati obudde bwibwera kuba kati FDC luli yaleeta olyani gundi akanyamberegewe kayinza okujjira Pedro Sekikubo naye akalabye omubaka wa lw'emiyaga n'agamba nti kanzije nange ntekewo erinnya nvuganye ku bwa deputy speaker Amongi agende butereevu ku bwa speaker Amongi asike maaso wano akulonda kubeere wansi mujeno wansi tulabenga tusobola okubanga tutambuza ebintu kati semujube muwe buwi bwa deputy batunule ku baali baagala obwa speaker luli baddiino wansi ababaka ab'enjawulo n'abantu ab'enjawulo bavule ne boogera naye ekiwugulu kyaffe kitubuuliddeko ewugudde atya President Museveni ow'eggwanga lino Uganda mu meeting gye bakedde okutuula olunaku olwaleero ayogedde ku nsonga 3 asoose kujukiza abantu nti yeyabise mu nnaku y'ekitalo okufa kwa mawulire gansanzeeyo madudu gannumye nnyo olunaku lw'eggulu ku ssaawa 6:40 bw'amaze ekyo President Museveni okusinziira ku kiwugulu kigambye nti agenze mu maaso n'asaasira abafamire ne Uganda yonna okutwaliza wamu n'asaba n'alagira n'awa order presidential directive libatteeka liyitirawo president kyayogera kyekikolerawo okusinziira ku ssemateeka ennyingo ezimuwa bendera zirina okuba nga zeewuubira wakati mirongooti okutuuka bw'anaaziikibwa bibadde mu meeting tagenda gamba nno n'olunaku olw'okumuziika lubeere lwakuwummula lonna omukyala Babalanda aweereddwa okubanga yakulira akakiiko akagenda okubanga kokola ku nteekateeka z'okuziika omugenzi kati Mukama Katonda wange tebikkirizika naye bwe biri tetubawaako nteekateeka tubawaako katonda gwe tusokodde okubanga tugasosonkola nammwe tugagabane nammwe okusaasira ekitundu Jacob Oulanya gy'azaalibwa bannange muleme kubanga temusigalira mabega so ag'omunkuubo sitibeera ag'ekiwugulu gasuubira okubanga ennaku z'omwezi 27 enjolero eyinza okudda tebanjole kabaka si yebenjole yokka kabaka yabeera n'enjole omubiri gwa gundi tugamba agali benjole twasobya beene eka yaba n'enjole enjole eba yabeene omubiri gwe Sunday 27 okuva Seattle gusuubira okutuuka ku Sunday ennaku z'omwezi 27 ssaawa 8 ez'emisana ku kisaawe kyaffe Entebbe omwoyo gw'omugenzi Oulanya Mukama Katonda guwumuza emirembe sibula nduwagende kati bambi omukulembeze w'ennono ebigambo byabyogedde tujja kubibawa mu bukkakkamu omukulembeze w'ennono ewaabwe abuuza lwaki abantu bewaffe bo bafa nnyo nga bakabawa ebifo ebinene eyo mukulikaeyo ekuyisa mu jjamu essaawa zino neweerabira nti ewakabangedde bungi mukadde kano palamenti erimu omuliro ebibiina by'obufuzi birimu omuliro ate mu kiyongobero omuliro mu kiyongobero okufiirwa so nga ate bwe balwana balabe ani abeera sipiika oludda oluvuganya gavumenti lwetaaga omuntu oyo anaaluwa chance okuba nti luyisaawo ebyalo so nga ate ne gavumenti wano eri mu buyinza era ng'ekulemberwa
ekibiina kya NRM nabo beetaaga omuntu owaabwe nga bwe kibadde ti deputy speaker wa NRM ate nga ne speaker abadde wa NRM. Tekiyinza kusoboka ekyo, olaba kirabe era tebakikulimba nti omuntu yenna baba bamuleese ng'avudde mu ludda oluvuganya oba oluwabula gavumenti nti asobola okulya entebe eyo, wabula ayina okubeera nga bw'abanga azze nga wa NRM obviously olabirawo nti NRM yesinga ababaka abangi era ateekwa kuba nti ajja kuweebwa akalulu bw'aba wa NRM, era kisoboka okubeera bwe kityo. Speaker addako agenda kubeera wa NRM, wabula bw'anaaba asobola okubalansinga n'aba nga awa n'aboludda oluwabula gavumenti akaseera okubaako bye bayisaawo, bw'anaabeera nakyemalira olwo Parliament okwekalakaasa n'okulaga obutali bumativu ku biteeso ebinaaba biyisiddwa oba oliawo n'ebimu ebinaaba bigaaniddwa okuva mu ludda oluwabula gavumenti bye bijja okuba nga bibeera mu Parliament ye. Twagala kukola si kuwakanya, twagala ebiteeso ebiyamba bannayuganda, n'oyo omuntu speaker anaabeerawo n'aba nga amanya nti Parliament si ya kibiina kimu ekiri mu buyinza, wabula erimu abantu bonna nawankubadde ajja kuba alondeddwa ab'ekibiina kye. Mukama akuume ng'eggwanga tulina okwetegereza ennyo kubanga Parliament yeeyisa ebintu ebisinga obungi oba oliawo ebinyigasa eggwanga nga bigasizaamu ggwe naawe ali eyo mu kyalo. Singa bukyenkya neba ng'eyisiza etteeka terikosa bo bokka oba terigasa bo bokka, wabula ligasiza wamu ng'eggwanga, ate abaana abaliddawo n'abalijja balitambuliranga ku mateeka ago n'ebiteeso binaaba biteeseddwa Parliament. Mukama ku. Congratulations, Honorable Minister. Congratulations, Chair. And thank you, members. Congratulations. Today I will breathe because I've been receiving phone calls and messages from the workers of this country. Parliament has delivered on what it should do to grant the workers of this country, those who qualify, midterm access to the benefits they ever say.